amaze emyaka 7 nga yawambibwa n'asibibwa mu nnyumba ya mukama we. Omuntu ono gwe twogerako Nkuba Kyeyo house manager nga gwe Munnayuganda eyava e Uganda nga wishi ye yakukola emyaka 2 gyokka amale adde e Uganda. Yamalako emyaka 2 mukama we n'amusibira mu nnyumba n'abeera naye okumala emyaka 7. Omukyala ono gwe njogerako amannya ge ye Namitala Rachel. Ebisigaddewo byonna ogenda kubanga obimanya kweno channel yaffe yennyini gwe n'atanaba kubanga osubscribinga ekigambo subscribe weekiri wabula ate akadde akali awo waggulu kakoneko kantizo nnyo buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako mu bwangu nnyo. Jjukira buli information gye tuteeka waneeno egenda kubanga ekuyamba. Muganda waffe Namitala Rachel amaze emyaka 7 weddu mu nnyumba ya mukama we. Guess what? Kweje emyaka 7 nga tasasuddwako yadde 10. Kweje emyaka 7 abadde takkirizibwa kwogera n'abaganda be yadde maama we. Kwejo emyaka 7 nga kwe kuli okumutulugunya, okumusuzanga emmese, okumukubanga, obutamutwala mu ddwaliro ng'alwadde teekako n'okukola ng'akalogoyi ng'akola eno n'eno. Kwejo emyaka 7 mu 2018 Namitala Rachel namulangako ku peji yange ya FB nga yeetaaga buyambi abeere ng'asasulwa. Bwe nayogera ne mukama we yanziramu bw'ati. Naŋŋamba namugula bwe ndiba mukooye ndi mutikkana dda. Mukama we n'abanga neesonyiwa. Wabula ate nga tetunnaba kubanga tweyongerayo ekigambo subscribe weekiri beera nga okikonamu ate era nga akadde akali awo nako kakonemu kamakulu nnyo kajja kubanga kakuyambako buli tuteekayo video empya. Olunaku olwaleero Namitala Rachel amaze n'abeera nga abeera rescued n'abeera nga addayo e Uganda oluvannyuma lwaffe Bankuba Kyeyo okuyingira mu nsonga ze ne tukuba omulanga buli ddakiika ne tubanga gwe twogerako ne tuteeka gavumenti ku nninga. Muganda waffe ono amaze n'ateebwa n'addayo ewaka naye nga tazzeeyo yadde n'11. Tazzeeyo yadde n'11 naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti azzeeyo nga mulamu nga tafudde. Kambatwaleko mu katambi akalaga muganda waffe ono ng'ali ku kisaawe addayo Uganda then tumale tukomewo tufundikire video. Kyolina okukola subscribinga akadde we kali kakonemu tujja kubanga buli video gye tuteekayo obeera nga ogiraba. Banaye twebaza Katonda finally Namitala Rachel akomeyo ku butaka. Banaye ndi musanyufu amanya gange Nabujja Betty tulina ndi wano e Dubai ne Namitala Rachel yeewo banaye tugenda Uganda. Banaye twebaza Katonda Mukama mulungi ekiseera kyonna bambi. Nawe ekifaananyi kyo kya trendinga ne Namitala naye na trendinga bambi nga maama alaaja n'akaaba. Naye olunaku olwaleero twebaza Katonda ye nannyini byonna agenda kudda ewaka wadde mugonvu naye kyonna gye kiri twebaza Katonda mukwano. Buli mbeera yonna Mukama akola ki? Mukama abeerawo. Bali nnyo tusabira bane buli omu yenna tusabidde buli omu yenna alina kyakoze bane tuli basanyufu bane mwebale nnyo mwebalire ddala omulabu yali alina. Ndowooza muganda waffe Namitala mumulabye ali ku kisaawe addayo Entebbe. Ebyo byonna tubyerabbaliza Mukama nammwe ababaddeyo nga mumusabira abagezezaako okulwana olutalo luno paka bwe lukomeredde muganda waffe n'abanga addayo waka. Mwebale nnyo ekintu kyemukoze ky'amaanyi. Vidiyo ya leero nno ebadde ku muganda waffe eyakuba omulanga n'agamba nti nno bamuzizza mu kiyumba ky'omuntu Omunnayuganda eyattibwa gye baamutadde. Akatambi ako katambula nnyo bulijjo tubadde tukanoonyerezaako nga twagala kumanya akatambi kaneeno kasibukawa ani akaweereza na lwaki akaweereza. Baganda bange twagenze okukizuula nti akatambi kaneeno kafu wabula ekibi ekiri mu katambi kano nti omuntu eyakola akatambi kano house manager anoonyezebwa kampuni bagitaddeko enninga okulaba nti omwana ono akwatibwa mu bwangu ddala okwonoona erinnya lya mukama we tekako n'okutambuza amawulire amafu. Baganda bange eno message ebeere yammwe mulekerawo okusasamaza. Mulekerawo okukola obutambi obusasamaza nga mwagala attention. Mulekerawo okukola obutambi obutalina makulu nga mwagala baricognizinga. Mugenda kugwa mu bizibu ate muveeyo mutandike okukaaba nga mwetaaga buyambi. Ebintu ebiti si birungi temubikola.
lwaki oba osasamaza ensi mwe bantu abamu abajjeewo enkola y'okuyamba baganda baffe abali mu buzibu ye abaffe kirowoozeeko bw'olikeera ku makya n'ofuna ekizibu nga kyaddala weetaaga kuyambwa abantu banaavale ne bakuyamba ng'omaze obbakolako pranka bwetyo abantu bakyasobola okwesiga ebigambo byo ng'omaze okwogera ebintu ebyekikuusa ebintu by'ekisiru ng'ebyo baganda bange ba house managers muyige amasimu gammwe mugakozese bulungi temukola bintu bitajja mu ndowooza zammwe temukola bintu bya kisiru demmo womala obudde ng'okola ebintu ebyekisiru weefiiriza ate ne baganda baffe abalala n'obafiiriza naddala baganda baffe abali mu bulumi gwe kirowoozeeko tulina baganda baffe abeetaaga obuyambi nga tebaabufuna ate nga tebagenda kubufuna tulina baganda baffe abali mu mbeera embi ddala nga bagezezaako okuba omulanga ne batayambibwa lwa bintu ng'ebyo tulina baganda baffe abeetaaga okubanga barescueringibwa munnange nga naye tebalina ngeri gye bakikolamu wabula ate gwe ovuddeyo okola obutambi obusasamaza omuntu ne waba yeetaaga obuyambi obwaddala oli ajja sinzira akatambi kagambe bonna bwe bati abaana abali e Bulaaya bakola obutambi obusasamaza so baganda bange ebintu we biti mubikobye temuddamu bikola bibi nnyo mufiiriza bannammwe amanya asigadde nze Sheila Adita ku Facebook mbeerayo nnyo nkozesa Sheila Adita page jam ku TikTok nkozesa Sheila Adita 0 ne beyi nene then wanate ku channel tukozesa Sheila Adita kyolina okukola ekigambo subscribe wekiri notification bell weri gikone mu bulungi nnyo buli video gye nteekayo egenda bange kutukako direct imbagala nnyo.